waneeno ku kisaawe Entebbe ku Cargo Terminal ewafulumira emigugu ewafulumira bode ez'enjawulo ze baba baleese okuba nga ate zireceivingibwa abantu baabwe. Olunaku olwaleero ndina omukyala nga ye sister wa Gloria essaawa zino kati omugenzi tugenda kuba tuwayamuko naye atubulire ate embeera bwe yalabise enteekateeka zonna bwe zijja okuba nga ate zirabika ez'okuziika n'ebinaddirira mu kkowa eryo nga kitalo nnyo ba kitalo nnyo. Amanya gwange Kyomushanifa. Omushanifa gwe sister wa Gloria. Gloria ono anaddala kubasokedde eddala otulaba. Gloria ki ekyamuse? Tufollowinga reports z'eddwaliro batugamba kansa w'omubyenda. Kansa w'omubyenda yaddamu amubonyaabonya. Obulwadde bumaze ebbanga? In fact ffe tetwasooka kumanya because for her she was scared knowing that bwatugamba tujja mugamba akomewo ewaka ate nga yali mugumu nnyo nga ye amanya agenda kuwona akole because she had a dream of building for her mother nga ye amanya ajja kuwona abeerezeemu akole azimbire mama we ennyumba kati so she didn't tell us at first ne twamala ne tubiraba ku media. We contacted her n'angamba sister numizibwa but I'm going to be fine ne mubuuza olubuto nga ndaba luzimbye lubali kinangamba luzimbye but I'm going to be fine. Kwegamba Gloria abadde mugumu saalabako Gloria nga akaba katanda saamulabako nga asinda only that she could tell me sister ninza kukira I'll be okay, meaning that she'll be okay. But Gloria mu witching emunze wanatandika okwogera naye eyokubiri teyaddamu kwogera naddamu okwogera naye in fact nayogera naye like today era nga nobbiwulemu sibiwulira enkeera bayisawa nga 11 Irene n'angamba nti Gloria agenze. Okay, bino byonna nga tebinnabaawo Gloria obulwadde yagenda nabwe Dubai nga bw'otugambye? No, she went when she was okay because ogende Dubai yali avudde Saudi ate you know everyone going to Saudi you do GCC tusaa kufuluma ng'olina akakuluma konna which means she was okay. Then after her knowing that she was yalina obulwadde obw'enjawulo teyafaayo ku bujjanjaba ssaawa ezo kuba twategedde nti kansa we abadde ku level esembayo tiyabwanguyira bujjanjaba? Already yabujjanjaba because she was in the hospital. Okay, akabanga kano konna wajjidde okubanga ate ajjanjabibwa Dubai biki bye mubadde mu giving in full support oba nga wetwalabye abantu we bagendedde ddala maaso okubanga ate bakuŋŋaanya akasente okumuyamba bwe kyalabise? Actually nze I sent once money there then after because she was still talking nangamba labirira mama wange her mother so I was taking care of the mother but abantu baatuyamba banne abali eyo nga Mr. Henry abakulembedde n'abalala bangi Ashile bajojo abo banne abadde bamulabirira mu ddwaliro bangi so abamentioninga mbamaleyo naye nga babadde bamulabirira ne mwami Muhammad Nsereko ne speaker wa parliament bakola TikTok live banne ne babadde bamuyamba. Kati by'okuzika byo bigenda labika bitya? After receiving her we are taking her immediately home so the burial will be tomorrow. Where? Ntunga mu Ruhama Mirama Hills. N'olw'embeera eyo katusabe omwoyo gw'Omukama omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuse ekisa. Nze Jonas Ssentongo ngenda kuba timbaweereza ddala ebisingawo mbeere